Alright, Sakata Vibes, the Macau, my DJ Senior be representing straight. Don't forget to subscribe. It's all about watching entertainment, non-stop news, updates anytime, any day, anywhere, you know. Yo, manyiga mgonga wako kamera chinta bachi sabula mpola ngati Sakata Vibes zoka, you understand? Vanogenda vanota jeje promote. Ya jeje byebi, choteka bivulu. Manyi semanya keti pulira jeje events lwaki jeje promotions jeje promotions is company nene just esubira okukula budde bona within time sawa zo tuli kucha online promotion naye nga masa otusosaine ngayo ku bayimbi just mukama wana bakoze eki segezo gana jefulanga wala baziriko delebo amina alhamdulillah bayimbi kibo tunuli oganti we naba kiwedde benjo tandikirako so far nawo muyimbi gwe nina bamuyita Nadia Lami alabante akyali bwe unayenga bwana bakomyewo tuyakikwasaganya tewatubulidde gwe bakuyitana amanya mpita jeje promotions nga bondaba jeje sirinya lya company jeje Gregory tezo abbreviation jeje stands for Jovan Jesus yego Jesus oboli awo haleluya emme lwaki waddayo mugulu bako kuba kiboko why ujja kubuuza manager inde odadde Jesus yakoma watu tetolanga bolanga bayinza okwateeka nnyo just nobwa bugundi wamanyika nnyo mu promoting Izon T ate ogambe oyinayo muyimbi owo kitegeza ogenda kulekolera emizimu gyo promote emirimu gyo promoting Izon T samanyika kwa Izon T namanyika nnyo ku New York da style wa Kenzo okyali ne New York niyo bizibuzibu ebintu ebizibuzibu bichi byoyite bizibu mwakanira abakazi kiki abakazi kanya abakazi wedenze bakazi oli serious nyabanga yokuze bakazi ne New York ate wali just labantu omuntu amovinga onora bango oyinto inako omutusiza nogamba nti oboli awo kampala ne kuti oba New York yalita kusasula kuba ekisinga omuvinza ono abantu eza obere wakanga bingi bwetavu bwetobifuna nogamba kogende weyiye lwaki wamuvinga ono leka New York sisasula anko New York kumukolera tampa nkuwadde kikumi kye nali mukolera lwakwagala oba oli awo n'okusiimwa oli oti ndi bulungi bakuyitana bampita Beata Price okola ki mu scene ya music nze mpagira timu wagira timu oba muyimbi tuli ffenna muyimbi yamuwagira n'amaana akwana wagira ne timu yakola te yawagira omuyimbi ne timu kalimba kikyo yagala kwa Izon T maanyi ga mugongo musajja nyimbira bulungi oli bakayimba kikosinga okwagala kano bakale bali fuluma lwaki fuluma kankolera alina obuyimba bungi waliwo wa sister already nako mwendi nako kankolera walimu mu video oli fixed ndi awo nze asookawo okuyingira awo kyanjawulo kya Izon T kyalina kubayimbi abalala kale muntu ndaba nga ali simple ate mukakkamu si muntu wa bigambo bingi kyemwagalako n'omulundi gwe namusinkana nali sikakasa kuba nze ntya nnyo okusinkana abayimbi jjajje kanyimirire wano njagala omukyalo nanyumize bulungi ensonga zino wama bagamba mbu omuyimbi buli mukazi gw'ateeka mu vidiyo aba amwebaseeko mwebakawako olwo ekyo sikikolangako ate sikimulabangamu yes kyovula nze si nyina abayimbi mikono gyange bangi naye sibasinkana nga tewensinkanye ono ye simufunangako buzibu bwonna si muntu mubi ate ebyo byebagambe ebyabayimbi alabika emize tagiina ku Sakata Vibes babita Hilda okola ki online promoter boy bakola batya abo babeera bapushinga music online bwebityo YouTube bikizo nkolaba nnyo ng'opushinga music wa Izon T yes mwetegese ekivulu twetegese osuubira ki mu kivulu kya Izon T suubira abantu bangi bajja kubaawo kyensuubira kikyo singa okwagala kwa Izon T Izon T musajja mulungi talina buzibu muyimbi bulungi kyemmanyi era abantu bajja kujja batuwagire kayimba ka Izon T kikosinga okwagala sister lwaki sister anti akayimba kabuulirira kali buli wamu like emyaka emito abantu abakulu abafumbo abatanagenda mu bufumbo so tovola bankagalanya akayimba ako lange ekivulu kya Izon T kivulu kya Izon T kigenda kubeerawo nga mukaaga kalenda era nkowola abantu mwenna mujje mutuwagire Izon T sister concert nga mukaaga ogw'omwenda okuyingira meka mutwalo kwebiri
kale tuyanze yanga mane yuji is zako gwako zanzigwako naye na hit kijoina bakaita sikwana nebwe bampa sentence sigana tuyimbire mpulire yo nakola majato nyumiza loni Mungu yantila moyemani sikakaruka na nyosi mastan siniya byogo kubyenga shiba mujoni bya daladala antiteri kugana nabagobye nabagamye bali bujambia obongo bwa macheto bojibu bakunia sirugambo gano siga munkubo ino bajita vibe sakata Uganda uyabalika nakonda GDS ni be short time fire chechero ndikiriya mwana wa mama bali bolonje ndikiriya nyampo bichi music mpozo kujja ko tuli wano tubadeka meeting ka Izon team Uganda waffe muyimbi munafe na kuzomeza nga mukago gomwenda ina ka show calendar tulino kubeera yo yes nange ngo muyimbi upcoming rising star nsaba muninde by the way DJ Sinyabi nkwagala nnyo simanya nawo njagala nnyo siko ina ko bazibu ne program yo Sakata vibes njagala nnyo simanya nawo njagala nnyo abalabi mwena abalabi ba Sakata bagambe ba subscribing abalabi ba Sakata vibes nsaba munjagale amanya bampita yanga mane UG is badi agenda ku mane music page ngamba Facebook Instagram yanga mane UG is badi mu following mbaganyo bana ba mama signing out tu sirugambo tuna signing out kankoboze webuzo bubiri lwacho onywenjaga sijinywa bananga lwacho oli mwenzi sienda sikwana na bayiza abatakwana baba benzi nedda olaba kunsiko buli mai nacha yagala yes nze njala music no kubeera nga ntuka kahite nga nkyali mulamu naye boyende nnyo onzo tuka ko ngoli mulwadde wa slim so ali yandaba wegendereze tokola kintu ekyo yo wekume I sign out we are bad like anaconda vibes fire Sakata vibes that's how we be doing ya done no representing manyi gamugongodde ku kamera mwesetinze nyona manyi bless and musobira ki mu kivulu kya zonte atosobira mbirungi beko senza tekano tasobira kya manyi na ogendo vayo mu bantu okusaba ntino leko ogendo vayo ntino okube concert obo ina like vibe jo uli amabega ntino kati kyekisera kyotuse ndi kati we ulira ntino like can do a concert yes all right kaimba kaizon chiko singo kwagala nza kaimba akasinga okunyumira akaizon tike akola ne mwana mlenza wa mita Ice King yes akali kagamba foloma kaimba okali kamanyi nyonyo nyini katuyimbire mu akaimba ke akubedda yali mega hit yo ulinya ni Laira yes tuyimbire mu fuluma aina magambo wabatsoina mu fuluma wabanga wawedze mu girl fuluma zulegeze nyumire zoleze nenga manya ne dobozi mampita Omi MC representing okuva ku STV buli ramukaga mbera ko ne show yanga bagita Teens Express se just subscribe badanga ndine muganda wange mukulu wange mulabideko bingi yes bamwita the one and only DJ Senior B Uganda's baddest remixal DJ wano kuchuma nobody remix better than my mind man DJ Senior B kale nze kutade muganda kale chakabinyo Sakata bless Sakata vibes gwe papa olimba ani na tata oyani tunula kamera tunula mu kamera wali tata oyani Rubega Jordan obeda konge wanoze kolaki wanoze kolaki nsura wano wano bayita konge Izon tyo mmanyi ayiba bwimba ki just me sister bwimba ki olala bomanyiyo obutali bwa Izon Fresh kid bungi nnyo nyimbira mukamu awaki obo oyagala obonyuma sinayo okola mulimu ki mumbeji ndisenga obuulirira byabasenga bwe bityo ebimu ku byo wempulira senga nze ekya mukamangu tuluyingire senga nedda mukwama wanoze kola ki nzize lwazo nti ayina concert eriodi nga mukaaga ogw'omwenda osuubira ki suubira ebintu bingi okulaba ku bantu bendudde okulaba abayimbi ab'enjawulo suubira ebintu bingi mukama wange kayimba kikosinga okwagala kaizo akayimba kensinga okwagala kata sister abatuwulirira ng'abakyala wale tesiri mufumbo ne bwe naba nfumbiddwa nsuubira ebintu bingi kubanga kayigiddeko kingi esebo
Kayi katuyimbiremu. Tisisita nkuyise mirundi emeka mwanyinazi mukama wakyakola kindeetedde okukuyitanira mbusirwa kuba toli mubuulirire kanyumira nnyo bayizawe esebo Amina kale tusoko tumireye abantu okusokera ddala ntumira DJ Siniabi of course Jacob omutuuze mama Moze bunamwoyo nabona bawagira omumbe jandagire mpozi ne King Saka team King Saka mbagala nnyo. How are you? Okay, how are you? Oli bulungi? Yeah. Ngonyedera. Ani akikwasaganya? Wanji? Simanyi. Bakwetana. Tila. Kijiko. Ndi muyimbi. Oli serious? Mbadde sikumanya. Lwaki tojjako ewaffe ne tukuba music? Nja kujja. Oli serious? Yeah, inshallah. Oyita linnya ki? Tila. Niye abantu basinga bampita Kijiko. Lwaki Kijiko? Kuba my maiden song is Kijiko. Tuyimbiremu Kijiko. Nasenyeka. Niye timbe. Ndi Kijiko ezatabula buli musajja gwabubira. Ndi Kijiko ezatabula gwe beeyunira enzabakira. Nange njagala ontabulemuko. Wazze kola ki wano? Size chali wange. Izon snare. Otegekayo dde Ekivulu kuba yali tegeka kiki? No, nedda nakatandika kati siya nakikola kati. Kijiko kagimba time. It was my first song. Olina bumeka kati? 3. Oli serious? 3 out. Olabika bulungi. Abale kusema. Kati ani nnyini gundi mwotabulira Kijiko? Nedda mwene namba sobola buli mu mutabu. Tosobola, toncha musolimba. Oli serious wodi? So abeera na yali Kijiko kikola bikopo bingi. Mu byonna londamu Ekijiko? Ndi Kijiko. Otabula nze nani? Si gwe buli ayagala bajje bamala. Akwetaga kufuna ati? My number, Facebook. Number yerichi? Ya WhatsApp? 0704-1099-74. Ate Facebook? Tila Dakira. Okay. Kale, tuyanza. Kale. Izon time Ekivulu. Izon time Ekivulu. Mwetegese mutya? Twetegese bulungi kuba kigenda kutambula, tukitambuza buli ali wano twagala kitambule. Nga mukaaga ogw'omwenda sister concert. Ba promoter, ba DJ, ba presenter bonna Ekivulu kirina okutambula. Okay, kayimba kikosinga okwala Izon. Enyimba za Izon tisijja kulimba zonna nzaagala. Zonna nzaagala. Nemuli mukali akasinga. Tugerenga nako Ekivulu kuba kabuulirira. Sister kabuulira kuba mukazi akawulira. Nakakkana. Lwaki oyagala nnyo Izon? Izon oyo sijja kutya yenza omukuba amugye wa Lutaaya entalo zaali nnyingi. Ne tumuwa stand paka chance yatuyamba ne tufuna omugagga Sineya. Bwe tutyo ne tugenda era awo naye nga fa abamujja ne tumugamba jabeerawo yiya. Ani ayogera? Waegwani? Nze muziki gwa Uganda Promotions. Mwaba asigula omuyimbi? Si kumusigula yalina ensonga ze naye omuntu aba agudde tumugamba tosobola kuggwerayo. Era bwe yavaayo n'afulumya oluyimba olw'ennaku sikomye era ndoza mwaluwulira. Nogamba tofaayo tujja genda maaso. Kuba wekintu wekijja olina kigumira. Tubbireko kati nga mwaba muli ku lusegere. Ki ekyamugjayo? Yagamba nti tusabula alina Sakata vibes. Yagamba mbu enkolagana yali ntono. Ate bali bagamba mbu yalembo byali akwata mu nva z'omukulu. Ebyo byo tebiriiyo. Mbu balina embiranye ne Kadeya. Simanyi ku mukyalo omu ali omu. Izon eti simanyi entambuza muziki nzo omuntu wema mwagalako kye mwagala. Eyo tubuuze manager. Ebyo yamanyi naye nze mba nakye nkwagalako tugenda n'ekyo omuntu aba n'ebibi. Kale yita abantu mu Kivulu. Abantu bonna mbayita wa. Tubayita mujje oluyimba lulungi Izon ti bamwagala kuba ennyimba ze size eziri awo embi tujagenda nazo. Kale tweyanzege Ekivulu kisoose. Mwetegese mutya? Twetegesa nze ni promoter wa Izon ate ni promoter wa abayimbi. Kati odde yani nobeera tuba tulina okwasaganya era nga tubadde ensonga zonna ozirabye. Tuba tulina okutwasaganya wakati notambuza ennyimba nalolanga concert yaffe. Bakwetani? Nze nga sinagera ku Kivulu kya Izon nze amanya nga bampita muwongejera nange ndi muyimbi ndi industry y'okuyimba. Ndi wema akapera. Baby you my vitamini girl. Vitamini oyo kyo singa kerosini girl.
kerosene baby you my vitamini girl vitamini oyocha osinga kerosene girl kerosene amanyo gambe gwani amanya bambita muwonge Gerard gokola yodi Ekivulu Ekivulu kyange tekinawa kutuuka naye nga nsaba muninde bulinzi kijja kubeerawo amin kale toyanza nnyo toyanzege naye tewerabira otegeeza abantu bajje nnyo ku Kivulu kya Izon nti era abantu mwena kyembasaba musobole okubeera ku Kivulu kya Izon kuba akyetegekedde kumala ekiseera kiwanvu era nakati nga mukaaga temwerabira nga mukaaga ogw'omwenda ajja kubeera mu Kivulu wano ku kalenda abantu mwena ambayita era nga nze omu ku bo abakunga era abaagaliza obulungi wa music wa Uganda. Yes, muposina okubeera nkola abayisaga nti kabula ne kali right now yaliko era gwendiko kati sawa zino ya ninga nkolera kitusewa ekintu kitambula bulungi kuba izo nti namusanga kayimba ka Za'malwa tandika okolagana naye then wazanya ku Za'malwa paka te ku sister ene sawa zino olimba olupyo lwa fulmira edamogo yakumakira lokera mu kibugo wemanyi so tazigonjodde dda okay kayimba kikosinga okwagala gwenga gwe akaizon ite nagenza okwagala sa kwagala trust me kama kalonjero uli anechigamo trust me ya esinga okwagala kale yita abantu mu Kivulu naku z'omwezi nga mukaaga ogw'omwenda mulalu omanyi obimanye mwatu ebintu mwatu na bingi mu muntu omwana tubaguteza ku bintu bingi binkwata ninga mujje mu kalenda magira izo nti bambi mbasaba sabinga banfukamye nabo fokameze simani ninga mujje mu bungi tuberero bannange baganda bange banyinaze mwinna mujje mu bungi buli muntu ayite munne mujje tuberero Izon T banga musajja mulungi musajja muteefu musajja wa dembe musajja talina tabu yonna bannange mujje tumbererewo nnyo kale toyanza nnyo toyanzege